Ekimu ku bintu gavumenti okuyita Minisitule y'ebyenjigiriza bye yassaako mu kutongeza ensomesa empya eya New Curriculum eri abayizi mu mwaka ogwa 2020 kwe kukola ekyatuumibwa Continuous Assessment oba okugesa abayizi okwa buli kadde kibayambeko okufuna obukugu mu bintu eby'enjawulo. Continuous Assessment kweko okugezesa abaana nga bwe basoma nga tebalinze abaana kumaliriza kusoma tulyoke tukole ebya UNEB naye amasomero abasomesa bennyini bagezesa abaana baabwe ne basobola okumanya bye batategedde bulungi basobola obibaddiramu. Kyokka oluvannyuma lw'okutuula ebigezo wansi w'ensomesa eno omwaka oguwedde bangi ku basomesa abayizi awamu n'abazadde tebasobola kumanya ngolola yaabyo nga mu mbeera eno ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo by'akamalirizo ki Uganda National Examinations Board UNEB kyasalawo okutandika okutendeka abantu ab'enjawulo abakwatibwako mu byenjigiriza okulaba nga bakkeebuziba mu nsomesa eno era ng'enteekateeka eno yatandika sabbiiti ewedde. Kati ekitongole kino n'olunaku olwaleero kisisinkanye abaddukanya z'essettendekero awamu n'ab'ebyenjigiriza mu bitundu eby'enjawulo okuwa lipoota ekwatako okugezesa abayizi wansi w'ensomesa eno. Kati twayagala okumanya oba abasomesa babikola bulungi tusobole okumanya nti kuba kati nga ffe UNEB ebibuuzo ebyaffe tubikola nga biri valid and reliable. Ruth Ndagire Ssenyonjo akulira okunoonyereza ku nsomesa eno mu kitongole ki UNEB aliko byalambuludde ku bye baazudde. Obuzibu bwe buli nti tebannaba kubitegeera bulungi ebyokkola kubanga nga bwe twogedde tukya traininga okusooka ba traininga trainers of trainers ne bafuluma ne batandika okusomesa naye nga bwe mumanya ekintu ekipya ate nga kyaggwanga lyonna abantu balwawo bonna okutuukibwako kati abasomesa abamu baali tebannaba kusoma. Wabula n'agamba ekisaanye okukolebwa kwe kwongera amaanyi mu kutendeka abasomesa awamu n'abatwala ebyenjigiriza kibayambeko nabo okugolola nga kwotadde n'okutuusa obubaka obutuufu eri abayizi. Okusomesa kukyetaagisa nnyo n'abaasoma beetaaga okwongera okukola ki okusomesebwa ate n'ekirala n'ebintu ebirina okukozesebwa mu CA okulaba kyetaagisa okulaba nti bibunya amasomero gonna ate era babikozesa. Akulira olukiiko oluddukanya ekitongole ki UNEB Celestine Obua ategeezezza nga bwe bali abeetegefu okusisinkana bonna abakwatibwako mu nsomesa eno awamu ne mu byenjigiriza okulaba nga tewali kibalemesa nsomesa eno kubanga bagyetegekera ekimala. Truth is there is never a rush or unplanned implementation of this curriculum. This curriculum was well thought out. There was proper consultation made. About a week or two, we invited here the DEOs and the CAOs, the Chief Administrative Officers, to bring them on board because we also needed them to understand the curriculum. We are going to progress from there to bring other head teachers. Agamba bamaze dda n'okusalira ensonga y'abagwa ebigezo omwaka oguwedde amagezi okulaba nga nabo tebalekebwa mabega. The crucial decision we have made is that their scores that they got in the projects remain. They only now carry out the other aspects of the curriculum. Nze Charles Katamba ku Lwagugudde TV agaguddewo.